njagala kutegeeza omukyala ono mama Sadolini n'abatulege nti ekintu kyewakoze okuwa enguzi mu setteserezo w'eggwanga n'ogiwa abakulembeze abamu kabadde kakodo akateeketeeke era njala tegeeza bannayuganda mwenna nti ekigenda mu maaso ku mutimbagano eky'okuvumagana okwerippangana okwekuba endobo n'okwekuba engolo kana akakodyo yo seriti bahabula wakalekyeza ensi yaleeta muzizidde esanga bisibe lukwata akategekedde ebbanga ddene nnyo naye ng'alinda kalituuka ddi asobole okubanga atwekubya MP mu nzikiza. Omukyalo ono okuddira ofiisi ye n'agifuula akatego mwakwatira abasajja n'abakazi abaagala ensimbi ez'obusa olw'okuba tebakyalina nsa mu ggwanga munnanga akatego kano kategekeddwa yo seriti bahabula mutano wakalekyeza ensi yaleeta muzizidde nsanga bisibe. Bulijjo omwami ono anoonya wayabulizaamu ekibiira kya National Unity Platform nga talabawo. Bulijjo omwami ono anoonya wakwatira media ffe kwennyini twekuba eggoolo abawagira omupiira bulungi nnyo gwa Premier League oba La Liga oba omupiira omulala gwonna tulina kye tuyita own goal. Tuyinza okuba nga bakubye free kick oba basimbudde koona oba mu luzungu kye tuyita set pieces mu lulimi olw'emizannyo. Set pieces mwembeera amakoona mwembeera ne free kick. Kati omusajja ono ye kiyakoze yafunye bulungi free kick ye nayibire mu koona eri ng'abazanyi ba Nuupu bali mu boxi n'aba Endale bali mu boxi abadipi bali mu boxi kati ne basindika omupiira bagwazze olw'okuba ne Museveni yabadde ategetinga ffe ba Nuupu ne twekuba ggoolo ne tugyekuba yewe yabadde ayagala mu kugyekuba kikyayagala ayagala ekigambo eki bakiyita self destruction. Atamanyi kigambo self destruction ye muntu okweyimbamu ogwakabugu ng'olaba kubanga agezezzaako okuvuma Brad Kyagulanyi Ssentamu ne kigaana agezezzaako okuvuma buli ekyetaagisa ne kigaana ne balumba buli ekitegeeza ne kigaana n'agamba tukoze tutya okujja Nuupu eno mu kkubo era tugikuba ekigo kye tuta self destruction ye muntu okubanga okuwa ekyokulabirako ye muntu okubanga wettoola bagwe kennyini nga tewali akukotteko kyekigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform kati essaawa zino. Museveni yakikoze atya yaddidde mukimanyi bulungi nnyo nti nabagamba FDC is party B eya NRM. Mujjukire NRM erimu bakaders abasoma balina PhD bana masters. How dare nti omukyalo ono just alina kamya diguli nga ne diguli y'amateeka teyagisoma si yetuli ebibuuzo ye speaker kati ng'ali wa FDC. Deputy we yali wa FDC kati ye deputy speaker nga ne wali FDC baatuuka okuyitako NRM ko kasi yonna omuli abasajja basoma kubanga it was a mission nga nteeketeeke. Awo tetugenda kulwawo omukyalo ono bazze bamukozesa okuwa enguzi ababaka ba parliament naye nga tusirise tuga katukireke kati ekirala ekiriwo kiri kiti Museveni bw'amala okuteekateeka omuzannyo guno bwetu yamanya nti abantu baagala nnyo ssente naddala bannayuganda mwagala nnyo ssente okusinga ekintu ekirala. Mu Nuupu oba mu National Unity Platform mukulu we oba muto we General Salim akandanako yabadde agent agula buli political opponent yenna kabere independent kabere nga alina ekibiina lwaki yakuwa ssente n'osirika oba n'okola by'oyagala. Kati wabaddewo okuva lwe twagenda ndifuna ekibiina kya National Platform Museveni yajagala okwabuluzaamu ekibiina kino nga talina ngeri gyakyabuluzaamu. Kyekisooka. Ekyokubiri Museveni yayagala okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina bwamusuula naye nga kyalina okukola kwe kufuna agamu ku mapeesa agalimu mu Nuupu gasuule Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya Nuupu nga mapeesa ago gali silent. Bwe bali tebannankwata ekintu kino bakipulaninga nenkitegeerako nenkyogerako katono bwe bankwata ne baagala bakozesa opportunity eya breakaway. Ekigambo breakaway mukiwulabulizi mu luzungu mu Luganda kitegeeza okwawukana oba ekintu okuva ku kintu kinnaakyo nga bw'onobeera n'omugaati n'ogumenyako toosi oba n'ogumenyako ettundutundu. Yoseri ayagala kye tuyita breakaway mu Nuupu ayinamu abantu be bayagala babreakinge all from Nuupu balangire nti bavudde mu Nuupu bagenze mu NRM olw'ensonga ABCD naye ng'ensonga teziriiwo. Kati gurupu eyo all along ekola ne Yoseri in the disguise nga yeekwese. Anita amonge abamanyi bulungi nnyo Salim abamanyi bulungi nnyo Museveni abamanyi bulungi nnyo. Kati mission eri bweti Museveni ayina abaka already bayina mu Nuupu nga balinze kimu muliro kuboocha basale busazi nga pressure bayitiddeko bagende mu NRM naye nga promise gye yabawadde yabagambye ngenda bawa ssente z'ekisanja kino kyennyini kye mulimu ne baba basudde mu Nuupu ekisanja kiri ekijja bw'abanga anakituukamu ye kennyini agenda basasula ssente zaabwe zonna ez'ekisanja ne baba basasudde naye nga bakoze breakaway okuyuzaamu Nuupu. Kansubire nti buli blogger Nuupu omukulembeze wa Nuupu buli kino kyonna okimanyi bulungi nnyo ye mission bwe yabadde. Kati yakitandisa atya ekituufu kiri nti si buli member parliament wa National Unity Platform yafunye ssente zino no abamu tebazifunyeko
kati abantu abafunye ssente zino abamu bazizizaayo abatanazizaayo wengambira Anita Amongi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde n'ekizibu to identify who is who. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde n'ekizibu to identify oba okuzuula ani yaani amulyamu olukwe nga tasobola kijjayo mu bwengula bwakyo n'akireetako. Kati Anita Amongi bwe yakutte Senate okuwenguza ababi ba parliament bano kyategerekese nti olwone Robert Kyagulanyi Ssentamu yategedde mapeesa ki agali mu NUP era akagenda okukola breakaway all along era buli jabadde takimanyi kati yakitegedde naye tugenda kihandolinga tutya. Kati ompira Museveni gwe yasindise tukube oni goal bakye tuta self destruction twesanyeewo kyenzizo bagamba olwemu kiyimirize era ngenda asaba buli blogger yenna wa national platform okulembeze kabere spokesperson please pull sala pressure temudda mukuluma mbaka no just pull down the pressure batu settings self destruction tukube goal feka bana abasajja bano nyigiri java mu NUP kubanga bakimanyi nti amasanyalaze gakyabwe ngasigala amasanyalaze teri muntu yenna mu Uganda atayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bo erabidde nti the moment kasitova mu Kyagulanyi Ssentamu kasitova mu NUP akawutojja kufuna kati bwe bakitegedde bwe tuna abasindikiza nnyo tubavuma kitegeeza Museveni abagemize kyabayagala ne bwe tubaleka wano nga bali ku musingo kitegeeza tuba controllinga niwankubadde Kyagulanyi abategedde nti bali bankwe. Kati Anita Amongi we mugambira nti wandikole ekintu okwagala okulumya omuntu n'owuzika muyambe ekkiriza. Yes, abaka bamu wabawadde ssente naye ffe watuyambye to identify who is who. Nkiddawo watuyambye okumanya ani yaani mu kibiina kya National Unity Platform adda kuwambe ba parliament kyekugamba nti gwokola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe ekkiriza. Watuyambyeko okumanya era ne Kyagulanyi ategedde. Kati muolo kuba osiriwa mu buliro obuzibu aba NRM mulowooza mwosa ekintu kino kyasettingiddwa Museveni nga Anita Amongi akimanyi n'abana bonna bakimanyi ba opposition njala kubooza kuwa National Platform right sawa zino ekigambo self destruction ekitegedde kanyongera okuwaako ekyokulabirako kitegere kubanze ndi mukusomesa abantu bw'osanga omusajja ku kyalo nga munyi wange mwenge mulungi naye ng'olina ebintu by'omwegombako ng'obyagala naye ng'okimanyi oyinza omufunira weakness yakunywa mwenge kati Museveni akimanyi nti bannayuganda twagala nnyo ssente kati kyalina okukola bw'obanga olina omuntu gwolina byagalako naye nga okimanyi weakness ye ya mwenge ng'olina okufuna kyoyagala nga either omaze omudistractinga neyettaka ennyini oba neyejjawo n'olyoka ofuna byoyagala kati kyolina okukola keeping on ng'omugulira omwenge buli lwagunya akendeeza obulamu bwe n'afa n'olyoka ofuna kyoyagala kati Museveni kyakola bano babwe ssente bannaye bategere nti babawadde ssente babakube babazikize kitegeeza nti buleka awo abagiqualifyinza agifunye bulungi. Kino kijjira kitya lwaki NRM yo bamemba parliament bate bayogera nti bafunye ssente go wa NUP blogger oba omukulembeze wa NUP lwaki aba NRM tebogera nti bafunye ssente point number 1 lwaki aba forum for delaying change tebogera nti bafunye ssente lwaki Democratic Party tebogera nti yafunye ssente lwaki Jema tebogera nti bafunye ssente and the other independent member of parliament they don't say that they received money. No. Why? Because guno omuzannyo gwonna bagumanyi bonna ebiina byonna bigumanyi bulungi nnyo ekigendera kyabwe kyakusula National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. How? Bawe ssente abantu babategeere babakube babayuze n'ekibiina bakiyuzemu nga tubadde tukyagala kati lindako njala weebuuze lwaki ono omusajja wa NRM mbega lwomusha nabeera ku NBS ne ku BBC telefina yesoso kufuna ekipapula kya blackmail lwaki ate omwogezi wa parliament yagambye tebanagabako ssente Chris Obole ate nga Anita Amongi mukama we kitegeeza somehow somewhere kya backfirinze. Njagala kubuuza lwaki leader of opposition Masasi Mpuuga teyategeeza mukama we yasirika na katenda kyeyayogedde kubanga bakyalina kyebagoberera okitegera kubanga tetunnatuuka kuvuma bakulembeze baffe oba kubavuma tumanyi nti abamu si balungi naye sooka omanye idea oba agenda yabadde babagawo ekintu kino okitegera agenda kyeyabadde kati bw'obanga FDC teyayogedde bafunye ssente NRM teyayogedde bafunye ssente DPT yayogedde Jema teyayogedde kitegeeza bano bonna omulimu baguli bulungi bo kye bakola basasula ssente ba bloggers ne basasula ssente media ne basasula ba propagandist ne basasula natanga kuvuma njala mwetegereze bulungi nnyo mu National Platform tulinamu abantu abalina platforms naye nga zikolera NRM directing atabamanyi omuntu najja nakola post nagamba nti banze sifayo simanyi politics wa kamera twamukoowa
twagala police wa action nenga wa nupu olina agamba nti sente muzirete muziza kubaza mbuwa musolo kati gobo inanja ulo china yagala okuza mu kibina kino kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga member parliament yagamba no sigenda kulya sente za government kanzi zino na settinga example kati gwa wagira bano nga tewategedde kozi ya sente zino bokolerani. That means n'abantu betuli mu nupu double sodded bloggers mwe bali bangi ekintu kino kyovuga kiri well planned bulungi nnyo nti mubakube mubasuule nenga mwalo basula plan yawe beyiseewo kati kiri wekiti which mu emabega bifunga kino tekinabeerawo Museveni yabadde ne meeting n'abantu ab'omuntu abagenda okuzannya omuzannyo guno na identifying enamba z'abakaba nupu bayagala era ne batula no bateesa okubasasula sente ez'ekisanja kino na kiri ekijja singa batebayiseemu abo ebali kati abo ku kabinja ako kwe kuli bamugenda okuba bayite n'abala bagende kye tuyita break away baba tukubye golo mukitegedde bulungi mukitegedde bulungi kinjagala bategeeza before nga temunnakuba bantu bano yes they made a mistake but mistake eno bagitegedde bate Museveni amanyi nti ye ayagala nnyo okukozesa abantu akakodyo kabadde kakuba kubisa mwenda babakube babajjewo nga mwafunye sente naye with the respect mwabadde mulina okuwuliza ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kiyagambye nti sente muziza as simple as that kati mulwokuba nti mumanyi nti muyina backup ya Museveni that's why tebamumwazeemu arrogant amu temundaddamu abamusirise reason being abantu abamu abajja mu national platform naddala abali mu DP block muina arrogance egamba nti you have seniority in politics nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is a junior he can't order you to do anything. Remember in politics there is no junior there is no senior. Whoever is leading is your senior and he or she has to give you the command. So even though you think that Robert Kyagulanyi Ssentamu is junior in politics but he is the current leader of a national unity platform, you have to respect him, stop undermining him. Because the reason as to why you got out of DP because you had so many wrangles with Museveni agent that is nobody Mao. With all respect, mulekerawo kwandamayininga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwana agamba ki please okusoma ennyo si kwe kutegeera okulwa ku nnyumba za landlord tezifuuka zizo okitegeera bulungi nnyo n'okuvuga emmotoka ya gavumenti ng'ogivuga buli lunaku tefuuka yiyo era obeera mupangiso gikozesa bukozesa n'omala olina ogizaayo after that kati jala mukitegere bulungi nnyo nti guno omulimu mulekeraawo abasajja bava mu deep block to respect Robert Kyagulanyi Ssentamu. You might be a lawyer, you might be a lecturer, you must be having a master degree, but a leader is a leader because he's the one leading with all powers entrusted him by the citizens of the Republic of Uganda because they elected him. Ask yourself, since you have been in politics, why is it that people didn't trust you and they trusted Robert Kyagulanyi Ssentamu? As simple as that. People trusted Robert Kyagulanyi Ssentamu because previously you've been deceiving and lied to Ugandans that you are intellectual. But you are intellectual, but right now they are seeing something different from you. That's why they engaged to give all powers to Robert Kyagulanyi Ssentamu because he thinks like any other indigenous Ugandans. Mwabambala amasuuti ne mulozo musingo kutegeera mwe mukyasinza okuza Uganda emabega